parliament chiyumba cha mbizi dancing hall. Si parliament mulimu mbizi ngerere. Mukulu Jobere Ssenyonyi kuno kwa kusaba kwange. Temwena kye mugenda kukyusa. Kubanga leba MP ba ena ne bali mbusibe. Ndowooza mwandibadde muva mu parliament eyo. Muwa abantu essuubi nga mutudde mu parliament ne mwogera oluzungu but tekina kye kigenda kukyusa. It is better ne muva mu parliament eyo tiimu yawe y'opposition gye baataddewo yebebeerayo. It's on record. Muleke kutuswaza na kuswaza nkyukakyuka yaffe. Mujjeyo muleke abali willing box gale basigaleyo. Muveyo mutuyambe. Mukulu Jobere Ssenyonyi kyogenda kukyesa adde okukyusa. Walabisa Civil Aviation Authority, nothing was done. Nolabisa Uganda Revenue Authority, nothing was done. Nolabisa buli kimu tewali kikyuse. Olwanye ku mwanyi tewali kikyuse. Oleme kuwa abantu suubifu nti gye muli nga kiguumanza muveeyo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba owandiikire bonna ba member parliament abakukkiririzaamu bagambe oba basawo bagambe okusinziira ku bigenda mu maaso tetwagala kuwa ssuubi italiyo bannayuganda abaatuwa obuyinza nga temwena kye mugenda kukyusa mu parliament muveeyo. Yes, olaba abantu banyiivu era nga bagamba ati naddala ebyo byava ku obusungu obwo buva ku ki ebintu ebibaddewo juzwa neno mu parliament etteeka ery'omwani byo obusungu ebuva bagamba nti eno parliament oba oli ayesana kwawulira tikubanga mbu ba-MP abamu betwalonda batufuukidde akabasa basaladde eddiiro tebakyali ku bintu ebigasa eggwanga oba ebigasa abantu ababatwalayo. Ebyo nga byonna bigenda mu maaso munnange olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ga mukyala JB Taylors CEO Infotrust era munnange omukulu JB asindikidde mukyala w'obubaka maama Nyabulanyo we bubuno. Happiest birthday, my lovely wife, the woman I proudly call my wife, an inspiration to this generation, a mother to our beautiful children and many others out there. You are an inspiration. You inspire thousands of other women out there. Because of us, other people have given love a chance. You have been the most beautiful thing that has ever happened to my life. A woman of valor, a smart woman, a hard-working, pure soul. And my only prayer in this wicked world is that the Lord enables us walk this path until we make it to heaven someday and continue this love journey together with you, my dear wife. I love you so much. I love you to the moon and back. May the Lord bless. Kino kye bagamba nti munnange funa mukwano gw'osirike, JB afuna mukwano gwe. Ndowooza obulidde obubaka. Ate tubadde tuli awo munnange n'abawala bwe nga we batyo nga batuuse n'ebirabo wepo. Mama, otwale tuli kusana kale muwa katono kolinawo nga kyali mama. Happy birthday CEO Infotrust munnange tukwagaliza ebirungi byereere ate nga tuvuddeko munnange omuliro ogukwute kiro kikeeseza olunaku olwaleero gulese abantu bangi nga bali mu loosi waliwo maama atotola loosi gy'alina era nga tasigazizza yadde kantu. Nkyewuunya olina munaaganya kukuuju ku makya. Siina kyakola munnange naye kituufu mbadde ninawo amaduuka 3 ninawo eryange ery'ebizigo nga lijjudde nga ninawo abaana bange bali 2 ng'omu atunda amasimu n'omulala nga era bakola ku mobile money bombi batunda amasimu ne wuufa ebyo bwebito eby'amasannyalaze naye sikyasizaako wadde bwenti bwendi bwe mundaba bwenti bwendi
nga mumanyi nti ne badde season mbadde ntandise stockinga season enaku enkulu ezitandise mbadde stockinze buli kimu nga mwekiri naye kati bwe mundawe nti wensigedde siina wadde ali ku NTV essaawa zino mu kusigira ekifaananyi bw'ogamba nti wadde omwana w'amasimu ebintu bino bibadde bibalirwa mu ssente nga mmeka bibadde mutaddemu ebya season kale kati nga nze eyange edduuka eyange mbadde ntaddemu obuviiri nga nyongeddemu bwongezi mbadde naakafuna miliyoni 12 era nazijja mu banka ne risiiti njirina ewaka nga nyongeddemu bwongezi naye nga bw'omanyi kino bizinensi yange ebadde nnene biri sikyamanyi sitooka bwe badde enkadde naye n'empya gye nayongeddemu miliyoni 12 kati ne bano abaana babadde n'ebyatika bingi bino bimu ku byasigadde ne bino bibyo ebyo si byange gali gegange waliwo la mobile money eyo n'edduuka ly'ebizigo eryaweddewo ezo nzigi za mobile money endala libyadde awo nga nalyo lya mobile money nga mulimu n'amasimu naye bye babadde bagezaako okutaasa kyannaku nti bye babadde bataasa atabayayo bye batwala kati sirina kyenina kibi nnyo kibi ddala kigambo kyesembayo nange era okuleka kugamba nti nno nsaba Mungu ampeemu ekisinga obulungi naye siina kirika kyenzizaako taata siina kyenzizaako wano kwekaza bwekaza ndi mukalukalu nnyo naye leero mu butuufu kyo kigaanyi nze Nankya Mariam abamu gwe bamanyi nga Nankyama mukyala Nankya Mariam twongere nnyo mawulire gannaku ddala abantu bakoze roosi era nga tubasabire Mukama Solo kubanga abatemera amakubo bayite mu mbeera essaawa yakakati gye bayitamu nga tuvuddeko munnange Pastor Bujingo bamukoledde akatambi Kalamba naye nga kiva ku ssaala munnange gye yasindikidde abantu bino omuliro ku kamera zaabwe ze balikodingirako mujja kiwulira omuliro gye bakolera script ze bawandiika yanukuza omuliro gye bakolera script ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa house of prayer nga bakwata contract okulemesa Bujingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zirafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa yo Mukama etandika okubakutula entiisa yo Mukama etandika okubakutula Zaburi ya 35 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba Mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabe bo yoli kikole jakoya wa abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe tobaganya kujjukirwa imuka Yesu imuka taata imuka kabaka w'abakabaka ffe tetulina walala tuloopa gy'oli Mukama Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola enkwe
Daniel yalopa joli nga bakola etteeka. Daniel yalopa joli mukama. Daniel alo. Ano yaga kuwadde nti bonna abakunamira bagenda kuvaako. Fe abantu b'okunamira ffe twasiga ekikolo ky'eddagala ly'okukunamirwa. Tukimanyi nti bw'otukunamira tetukusomera noveena kukwasa Mukama Katonda. Naye naffe tujjamu bujja mpale zaffe nga tukutunuzaamu omudumu nga tukugamba nti bikuddire Bujingo. Bikuddire bali bamaanyi ng'ense batya. Ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga basaba ssaala mbi? Ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga bajjeemu engoye okusitamira oba okukunamira abo be bawulira ababasusseeko? Ffe tutandika butandisi. Oli mu kukaabya kajjanja nazzi kuno ewaffe mu kyalo nga maama bw'ajjayo omugga akubonereza oba olina omusango gozizza. Singa okaaba nga tannatandika kukukuba ng'ate ekyo nakyo kikubya nga kyongeza ku bungi bw'embooko bw'alina okukukuba. Ekyo ky'okoze kigenda kwongeza ku bungi bw'embooko ze tulina okukukuba. Tutandika butandisi, tonnabonerera tonnajeera, ojja na kutuuka okulya mu pipa gwe. Era tandika okuwaayo akasente abaana b'oku nguudo b'osanga, kubanga essaawa yonna weegatta mu kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa. Njagala ogenda okwegatta ku kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa nga wagula dda tiketi oba nga wabakwana dda wabeesoosaako, nga nabo bwe banaayigga mu pipa in case gwe mu pipa mw'obadde tozuddeemu kaakulya basobola okukuleeterako. Gwe Bujingo oli wakujeera nnyo. Bujingo njagala Katonda akubonereze, njagala ataakulekewo ng'okyali mulamu. Olaba Bujingo ebyosiiba oyasama. Mukatonda yandekawo nga ndi mulamu lwa nsonga. Mukama alina ensonga lwaki teyanzita. Oli mutuufu. Katonda yakulekawo ng'oli mulamu lwa nsonga kubanga yali ayagala kulaba ng'olya mu pipa gwe kasajja gwe. Kasajja gwe ojja kujeera ng'ate Katonda yakwebonerereza si ffe. Kubanga ennyumba ya Katonda wagyonoona. Amafuta ge yali akuwadde wagakozesa bubi. Ebigambo bye yali akuwadde wabikozesa bubi. Emmundu eyina kukuuma abantu, si kusaanyaawo beeyina kukuuma. Kakati naawe emmundu Mukama Katonda gye yakuwa eyali ey'amafuta, eyali ey'ebigambo, eyali ey'okumanya n'okuganja, wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu. Wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu. Omuzadde ali mu kuziika mwana we, ali mu kukaaba. Obulumi bungi kubanga omuzadde lwaziika omwana we bimulumanga bwe yamuzaala ebisa. Kakati mukazi wattu ali mu kukaaba oba musajja wattu ali mu kukaabira mwana we. Abantu bali mu kukaabira baganda baabwe, nojja n'oyasama n'ovuma ate abafiiriddwa awamu n'afudde. Naye nga woovumiridde afiiriddwa n'oyo afudde, oli n'eyamusse. G'oli mu kuwana abuloo n'eyafudde ye musiru. Wallaahi oyika ekikoli mu kasajja ggwe. Weetaaga kufa bubi, weetaaga kujeera, weetaaga kutambula ng'oyita ttembo gwe kasajja ggwe. Okyali ku bikolima ebyaffe, naye waliwo n'eby'omukyalawo maama w'abaana bakulinako. Essaala ekyasinza okubeera enkambwe nga tagikulinako lwakubanga mwayawukana, nga tagikulinako lwakuba nti eby'obugagga bye mwakola ababiri waliwo ali mu binyumirwa omulala, naye ng'agikulinako olw'ebigambo bye wayogera ebityoboola ekitiibwa kye ng'omukyala. Ebigambo bye wayogera ku mukyala tebisobola na kwogerwa musajja ku mukyala gw'atamanyi omuyise obuyise. Naye gwe n'obyogera ku maama w'abaana bo eyafuna endwadde eyo nga yali akuzaalira baana. Kambuuza abasajja mwenna abali wano, wali otuddeko mu takisi ne wabaawo omwana ow'obuwala agenda mu nsonga ze nga takitegedde, owulira otyawo? Mwenna mukuŋŋaana ne munoonyaamu ayina kaleesu akamuwe yeebikkirire tutaakirize ekitiibwa ky'omukyala. Naye bw'oba osobola okutaakiriza ekitiibwa ky'omukyala gw'otamanyi nga gw'omusajja oba nga gw'omukazi, n'otaakiriza ekitiibwa ky'omuntu gw'otamanyi, kubanga awo weewali ekitiibwa kye. Nkiddamu, awo weewali ekitiibwa ky'omukyala. Omusiru n'addira maama w'abaana be n'amuleeta katuuti ng'amwambudde ati, nga tamuleseemu yadde akaleega, nga tamuleseemu yadde ak'omunda, ali mu musensulira ndiga erowooze
nti anaabeera mirembe gye bujja okyabonaabona nnyo okyazunga nnyo kubanga essaala ezikusabira okwambuka ntono nnyo erabika kakati nayo wekka naye essaala ezikusabira okugwa zempitirivu ennyo gwe Bujingo zempitirivu ennyo kakati ozo tukunamire mbutufe simanya tulwala endwadde enkambwe simanya essimu kwe tuwandiikira simanya nga we tukolera script bibeerewo ebiti ne aleke gwe yatta Richard aleke gwe yassa omukyala gye buvuddeko abo betumanyiiko naye abafiiridde mu ngalo zo tomooni aleke gwe yabba abantu ne basonda ssente nkumuliitu n'ozikozesa ebibyo ng'essaawa eno okuzimba Pentagon obajuliriza Museveni kuddako naye nga bwe baali basonda ssente zaabwe temwalimu bya bufuzi ekigambo kwe basondera ssente temwalimu kigambo NRM ekigambo kwe basondera ssente kyali kigambo kya Katonda ogamba otya endiga nti tujja kuzimba Pentagon singa NRM eddako oba singa Museveni addako naye nga wakati mu kusonda ekifo ekyo bakisondera mu linnya Katonda temwali mu linnya NRM temwali mulinya Muhozi temwali mulinya Museveni temwali mulinya Kataha temwali mulinya Sale era olaze nti ogulumiza nnyo Museveni olaze nnyo nti ogulumiza nnyo gavumenti okusinga Mukama Katonda eyakutonda oba okusinga Mukama Katonda eyatandikawo omusingi ogwo oba okusinga Mukama Katonda erinnya mwe wasondera ekifo ekyo Mukama Katonda yali mu kwekwatirako kubanga omwambudde ekitiibwa kye olaze nti n'abantu obuntu abassa omukka nabo be yatonda bamusinga amaanyi olina atakola statement nti Katonda kkirize buli kimu kiggwe era tukwatizeeko naye ng'endiga ali mu jizuliriza Museveni waliwo omuntu eyasonda ssente ng'asondera mu linnya Museveni waba asonderanga mu linnya Katonda waliwo omuntu eyakuweereza ssente mu linnya NRM lwaki abantu abajuliriza singa NRM esigalako singa NRM evaawo Katonda gw'osinza naye agenda kuba afudde oba omutima gwa Katonda gw'osinza gutudde mu Museveni oba Katonda gw'osinza munaku nnyo okusinga Museveni oba Museveni yasookawo Katonda gw'osinza kubanga Katonda gw'osinza mwe weerimbika bulijjo ng'obbirako abantu ssente omulaze nti omufudde bulere olinda Museveni addeko osooka ozimbe Pentagon wakati mu kulinda Museveni addeko osooka ozimbe Pentagon ekibuzo kiri kimu kaakati ani aliko gwe mujega gwe wakati mu kulinda Museveni addeko olyoka ozimbe Pentagon kaakati ani aliko era lwaki ayina kumala kuddako nga ne kati waali tewali kigenda mu maaso essaawa eno bw'oba ogamba nti security gavumenti gyeyagala okuwa gyoyagala okukozesa okuzimba ekkanisa gavumenti yemu yeeriko era security yemu yeeriwo sente zaalagawa nga gavumenti gy'oyagala esookeddeko ate weeri nakati sente zaalagawa sente waziwola Museveni sente z'okuzimba ennyumba ya Mukama sente zaffe waziwola Museveni lwaki gw'otujuliriza amala okusooka okuddako amaanyi g'olina Katonda ge yali akuwadde wali ogasase wa Museveni oba Museveni yasooka kulaba nga Katonda akusitudde najja asake ku maanyi go kasajja gwe ebikusuula bikyali bingi kasajja gwe ebikukkiriza wansi bikyali bingi kasajja gwe ebigenda okukujoonyesa bikyali bingi that's why nkugambye abaana b'oku nguudo bakwate bulungi kubanga essaawa yonna ofuuka mmemba waabwe ovumye Katonda ovumye abanyigirizibwa ovumye omukyala yakuzaalira abaana oliko ebikolimo bingi nnyo ebikolimo bingi kaakati oli mukukka weefuula mbu asaba enjiri enkwambe baffe zimbira ddala essabo kubanga ku mutima kweriri ate naye erabika takyali kkanisa ya Katonda nga lyafuuka ssabo ye neefuuka ete ekkanisa ya Katonda omusiiba mufiira abantu omusajja n'oyimirira ku katuuti ng'ekikuleese katuuti ubuulira njiri ate sitaani gye yalibuulidde kakati ate Bujingo oli mubi n'okusinga sitaani ono sitaani tumuvuma obubi naye teri sitaani gwe yali agambyeko nti kola bwoti sitaani tewali gwe yali amulabyeko n'amusongera ku kikyamu
kakati ate Bujingo mubi n'okusinga sitaani ali katuuti kwabuulirira edduwa ya Kamulali kwasomedde edduwa ya Kamulali bafi nga bawunya we bakolera sikoliputi ererere bajere ayi Mukama taata bakole bwe bati ku nnyumba ya Mukama katuuti ate babuulira okusonyiwa wotutiisiza fenno nga baatukolimira dda ffe twakulira ku bikolimo ensi yatukolimira dda tuvumya abantu okuva obuto tutambulira mu kuvuma okuva lwe twajja ku nsi eyo yonna mu masomero eyo yonna gye tukoledde eyo yonna gye tutambulidde mu kuvuma era okuvuma y'ensonga lwaki wakutusaako naye wano pe tuvuma ensi yatukolimira dda naye mpaawo kitubaako kubanga tuvumira nsonga nga bwogende tukuvuma Owange tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde komawo nabyo tovaawo